الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمتنز الله تبارك وتعالى تمسب السبيغان من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول قانا بكريتا atendebwa n'amatenda amajjuvu agatali mbukendeezi ye Allah, nga buli kiteero kyonna kye yeetenda nakyo akiina mu bujjuvu bwakyo. Yagamba nti huwa yuhyi wa yumiit, yawa obulamu Allah era yabuggyako olwo gw'aba ayagadde, nga teriiyo ekyayinza kyeŋŋanga. Bameka mu baddu abadde beesigamirwa abashirifu nga Allah yabajjulira dda bagenda kumusisinkagana n'embeera y'obwonoonefu kwe bafiiridde. Tumulaajanire Allah atuttire ku tawhid, kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man laqiya Allah, omuddu yenna alisinkagana Allah nga la yushriku bihi shay'a, yasinza Allah teyamugattako kintu kyonna, dakhala aljanna, ejjana ya Allah agimaze. N'agamba nti naye waman laqiyahu, yenna alisinkagana Allah nga yamugattako ekintu kyonna mu bigambo ne mu bikolwa, omuliro gwa Allah agenda guyingira. Inna Allah la yaghfir an yushrika bihi shay'a, Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna eyafanga alina kyamugasseeko. Ajja kusonyiwa oyo gw'anaaba yagadde mu ebyo by'anaaba yagadde. Abooluganda bakkiriza nga tetunnagenda ku musomo gw'enjagala tukooneko Qur'ani ne Ramadan, tusooke tugende n'ebigambo bino ebisooka. Obugagga obwannamaddala, okwesiima okwannamaddala, ye muddu yenna agenda okusinkagana Allah subhanahu wa ta'ala nga teyamugattako kintu kyonna. Aya emu Allah agireeta nga agitunuulizza mu mubaka we sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Muhammad, singa wangattako ekintu kyonna n'osinza ekitali Allah, Allah n'amulaganyisa ekisooka kye yali mukoze. Amakulu Allah aleeta ebigambo bino ng'abyolekeza nze naawe seeka. Bameka abatwalibwanga abawalimu, abakubi b'ebitabo, abakyala sijje banoonyeza enzaalo, bakeera wa muwalimu gwe bayita seeka waabwe w'ekimpatiira, seeka shaitaniya, seeka wa shaitan, sooli shar'an, agenda abakeberemu. Omukyala gw'olabanga ategeera n'omusanga kabalaza k'omuwalimu waabwe atimye luzaalo naye ng'atudda, obwongo n'omulaga nti seeka oyo ayina ekyenjawulo ky'agenda okukolera ofune omwana ow'obuwala oba ofune ow'obulenzi aganye okutebenkeza obufumbo bwo. Allah yakuwagaabuwa oba bannanyi tawhid, n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu man yasha, atonanga waba yagadde. N'agamba nti yahabu liman yasha, era Allah atoneranga bw'aba yagadde. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. Ayina Allah gw'atoneranga agenda muwa abaana bawala, ayina gwawa Allah ng'ekirabo kyagenda muwa mu baana agenda muwa abalenzi. Naga nti ayina gwatabulira n'amuwa abalenzi n'amuwa n'abawala. Yeewunyisa Allah, abagagga bangi tabawadde baana, naye osanga omulalu kasasiro ng'abuusabuusa kibbe kasasiro, naye ng'emmere gyali alya kasasiro Allah amuwadde. Ayina gwakolera mixi, mulenzi muwala, mulenzi muwala, bawala bangi ku balenzi, naye nga kintabule.
aya jeggwera n'agamba nti wayaj'alu man yashaa qiima ayina Allah gwateeka mu dduniya muno ng'ekigezo kyagenda omugezesa nakyo tagenda mumuwa mwana. Abange baseeka abasomi b'edduwa abaana be bagaba babajjawa bamisikini bitonde bitonde bya Allah. Allah bw'atabiwa mmere byayuuya yeebaka n'ageregeza omusamize nga bw'afaanana tanaaba amala ebbanga enjala zikoma eri gwe omukyala alinga alimu amagezi n'otunya bwoti omushiriku nga yeekyanga ati n'olya ng'otidde. Allah yagamba nti dhafa at-talib wal matlub, omuntu asaba ebitali Allah oli munafu nnyo ne by'osaba binafu nnyo. Yagamba mu suratul hajj ya ayyuha nnas duriba mathalun fastami'u lahu, kamba kubireko ekyokulabirako. Allah yagamba nti mukiwulirize, innal ladhina tad'una min duni llah, abantu bonna bye basaba bye beesigamira bibata ebitali Allah. Yagamba nti lan yakhluqu ddubaba walaw jitama'u lahu, omuntu munene yagamba tebiyinza kutonda yadde enswera. Seeka omusomi w'edduwa simanye Imaamu Umaru, simanye yitaseeka Umaru biki yenna gyali atulumbire enswera, atukolere enswera emu. Yewuunyisa omuddu omukyala Allah gwawadde abalongo. Eyasooka yagamba alhamdulillah, Allah wamuwa owookubiri n'agamba nti bweza bo n'abawa mukasa. Omuntu ono nga mukendeevu nnyo, nga mulyanza amaanyi. Allah agamba nabbi we nti oba kukola ensonga egi n'ongattako ekintu kyonna mu bigambo ne mu bikolwa, yamugamba nti la yahbatanna amaluk, emirimu gyo gyonna naagisazizzaamu. Abaddu tusiibe Ramadaan, abaddu bakola hijja, bahaaji basiibulula, abange toyina byawongo byewammwe. Omukyala tomanyi biri wansi wa kitanda kya bbaawo, ekyama ekyo mukiina babiri naye mu bufumbo, era ng'okakasa bbaawo buli ku makya omulaba ng'asuulamu 1000. Kyokka n'obutuufu bw'alina obw'ekika ekyawaggulu waliwo bwakwata ate n'ajjamu n'amala n'azzaamu 1000 n'amala n'ajjamu n'alya, era n'asaba ekibbo kino jajja mumpeeko naye ngenda zizi, naye ng'ekibbo yakigula ye kennyini akirabanga emmese zikirumyerumye kiweddewo, n'asala amagezi agagula ekibbo ekirala ateekemu ensimbi eŋŋanda. Ekibbo kino olwaki tekigamba emmese tonnuma tonkoonako. Tuluyo omusamize oluzimba lwazimba essabo, enkuyege zijja ne ziri essabo mpaka ku ttaka, tayinza kukwata nkuyege. Bwoziyita eziresa tayinza kukwata nkuyege. Naye omuntu asinga enkuyege amagezi, Allah yagamba nti walaqad karramna bani adamu, omuntu ono namuwa ekitiibwa ne musukkulumya ku mbuzi, ku nte, ku byonna byonna ebyetoolodde n'ebimugondeza. Olutonda Allah lwatugondeza, lwatonze n'atugondeza ensi eno ng'alugondeza gwe. Abasajja tuwala ku udhiya, basajja 5-6 naye nga bagenda kusala ente ya kilo 2, naye nga bw'ogattakatta kilo z'abaddu bano abasala ente tebaweza 2. Ente eyo neegonda nekkakkana wansi ne bagisala. Singa Allah agijjamu eddoboozi ne bagamba temunsala, anayinza okuddamu okukwata akasaala. Abanga ensonga zaffe zonna wa Allah, anaaba afudde nga tategedde amma hanakta azikiridde. Tunuulira abaddu abatambula bava Koboko, bava mu Arua, bazimbye ebigere bagenda Namugongo bagenda Namugongo. Obuwangaazi bwe bonna abwonoonye, abanga abakkiriza ennamugongo abasiraamu tetuyinaayo mugabo. Nina omuwalimu omu gwe nawulidde yeewuunyisa entegeera ye, yamala emyaka e Madiina ng'asoma, n'agamba nti naffe tuteekeddwa okugenda ennamugongo tusabire ku bajulizi, mwalimu abasiraamu. Olinayo obujulizi bwonna mu aya ba hadith, twaligenze Baqi gye baziika basahaba ba ahlu Badiri baafa bataasa ddiini. Olinayo obujulizi bwonna obututwala ennamugongo. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu asanga omusajja omusosodooti ng'amenyese n'obusosodooti bwe, omusalaba gwalina guli wano gumumenya, omutwe gwonna mweru, amusanga asotya namugamba Sheikh kikiyo obadde ekyolagawa. Umar n'atunya omusajja ono n'asiriikirira Tarikh al-Khurafa, omuwandiisi n'atugamba nti Umaru agenda okulaba omusajja agenda okunywa Umaru, omusajja ono omuzeeyi nga Umaru akulukusa ati amaziga. Baali bategeera Umaru nga baagana kukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamumanyi kuva buto
namugamba nti ya Umaru kikingo ntunulidde n'okaaba n'agamba nti bwe kutunulidde bwenti nenzijukira aya ya Allah yagamba nti amilatun nasiba tasla naran hamiya waliwo abantu abamu boolaba nga akola obutaweera naye nga Allah agenda kumwokya yatambudde abakoboko agenda namugongo amenyese bazimbye ebigere nina gwe nalabye ematuga nga ebigere abisibyemu bigoye amenyekera obwereere emyaka egyo Allah kyeyatugamba nti wala tahsabanna alladhina kafaru tebalowooza abaddu abajemera Allah annama numri lahum khairu li anfusihim obbawo obuwangazi kyekirungi gye bali naye yagamba nti waliwo abaddu innama numri lahum liyazdadu lithma mummwe nina bempangaaza emyaka nemuwa n'akoona 9 n'agaana okutegera Allah n'akoona 10 ali mu 5 ali mu 4 atambula kuva ggulu kuva kapicholwa kuva yonna gy'avudde agenda namugongo liyazdadu lithma Allah n'agamba nti omuddu oyo ayongere ku bwonoonefu bwe nga yensonga emwezesezza emyaka atambula ennyonta emutta amenyekera obwereere atuuka mu maaso ga Allah yagamba mu ayisembe mu suratul Maida twaziiteeko ddeezo mu tarawih bagana afa batusaazi oba twaziwulidde yagamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba Isa ibn Maryam agenda mugamba yawma al-qiyamah nti anta qulta owange gwe Isa gwe agamba abantu bano bakusinze gwe ne maamawo tuli ekigambo Isa ibn Maryam kyagenda okuddamu abali e Namugongo abali e Roma abali yonna Catholic Church simanya katidwa bikoze bitya Christian bikoze movement missionary biki byonna ebyo Isa ibn Maryam agenda gamba Allah tabaraka wa taala nti ekigambo ekyo Allah singa nakyogera faqad alimta wali badde okimanyi ta'lam ma fi nafsi wuli abanyezaawo tawhid akakasa Allah gwomanye ebindi wano nze siina bye mmanyi Allah siina kye nabagamba okujjako kusinza sibagambangako kunsinza na maama wange okumanya abaddu abo babi balimba tebasinza Allah tunuulireyo mu church bo bennyini balina gwe baatimba gwe bayita Isa nga si Isa tafaanana bw'ati oyinza okuŋŋamba Isa ibn Maryam omubaka Muhammad sallama yajja Isa ibn Maryam nga wayiseewo emyaka 5 wakati we ne Isa ibn Maryam ne batugamba nti balina ekifaananyi kye ng'ekyomubaka tolaba katemba basinza muntu tebasinza gwe bagamba gwe basinza abaffe twale ekifaananyi kye bagamba kye balina e Namugongo oba kye balina mu masinzo gaabwe bakuba gwe bayita Isa nga Allahya ekirevu noonyayo pasita ayina ekirevu agoberera ani kyasooka okukolako omujahada lutalo kyonna ku ttaka tamaliringa akasinziro tekuliiko yadde akalevu naye agamba nti Yesu bwe bakwata gwe bayita Maryamu obulongoofu bwe omukyalo oyo eyakuuma obwerere bwe teyayenda nga leero bannyinaffe n'abavubuka bwe tufaanana avubuka tulowooze nnyo abaana abandi bameka be twambudde abawala olowooza Allah tulewata ku arushi ye tojjukira Rivers Party Senior 4 ajati tojjukira Rivers Party Senior 6 awo wonna olabawo mu Ramadani waakabye ku maziga n'omugamba nti ya Rabbi obuuka bwampangula nsonyiwa naye oseka Imamu Ali yagamba nti newunya omuntu aseka nga tamanyi nti gwe yasobya yamusonyiwa okutegeera nti Allah yatusonyiwa tugenda kumala kuyimirira mu maaso ge gw'osasuya mutamaliwo muwalawo agenda akampinga yamaze senior 6 awummulireko keeyo omanyi yasomye nnyo omanyi Khadija oyo kati senior 4 omwana abadde ne stress mungi naye nga tamanyi kusoma ya Saruna Al-Fatiha tamanyi weeri alaba ngero bw'owikula ya Saruna alaba busota bwezize wabumuyina obutonyezo bulabuyina amaaso wansi eyo yaawe akala kayina eriiso limu wano ayagala ku jimu naye Maryam yeekuuma akuuma ensalosalo za Allah amugjamu omwana ekkula bano ab'ennamugongo gwe beeteekako kumwesibako kale gwe bagamba nti gwe bagoberera tutwale ekifaananyi kye baateekawo nti gwe bakola ki gwe bagoberera naye tunuulira Maryam bwafaanana ku kifaananyi kye balina mukyala wa kikaaya si bwe guli ayina akakaaya kwekali engoye zikka eno naye basanga mu kyaki ng'asingamu olugoye olusinga okuba oluwanvu ku mubiri gwe luli waggulu wa bisambi
bagobererani bamenyekedde bwerere obuwangazi bwawe bonna babwonoonye pasita abeereri nga nebyayogera takyabitegeera bano bonna babakunamya batudde wano mu maaso olaba misa butaggwa alina byalaba birala talaba bano basaba si mwoyo mbu yamulinnye buutufu ne bwonoone atunula butunuza yawunze dde abwongo bwamuweddemu bonna bakunamye bali mu kyaki abange batuweeyo obujulizi bujulizi nga Isa bun Maryam ne Maryam nga balina amazina gonna ge bazinyako mu kyaki nga bo leero ge bazina amazina gokka ge bazina mu kyaki tulina ekibeere Namugongo tunuulira amawulire nga Namugongo awedde kulya mbizi kutamiira obwenzi bwokka obwabaddeyo bagamba bagenze kusinza abooluganda bakkiriza ayina Allah oyina kyabbeeyi naddala nga omwawudde mu bwennyini bw'okumwawula kuba abaddu bangi tugenda kutuukayo nga tusuubira twayawula Allah naye ng'abaana twaba sibayirizi mbuladdu zirimu bakuba nga tolina njawulo na Wannamugongo obadde okimanyi basenga tojjukira eddagala ewasibirira muwalawo nga bamutwala oza omusajja takuumika ajjala omusajja bw'olaba yeekyanga muliise bino bwe giraba oti haidu bw'ogiraba oti amazzi munva tabula omututto gwa Kristo gujjukira tunulira abakyala mummwe abeeyita abasalafu ye imaani yamutta kyakola nga bagane munoonyeeyo senga gundi oli yasobola ebintu nzomanyize mukyala waddala siyinza kgenda mu bintu bifaanana naye jalamire muwala wuno alaga imaani ey'empewo gwe n'otuleere mu kikaaya kyo kyambulemu kijjeemu ne baleeta senga alina byasibira muwala wo obimanyi n'amusibira bwewavayo naawe n'omulamira aya Qur'an munnange guma obufumbo obwo naye ng'okakasa senga ono kasasire gwe yasoose omupakiramu bwafaanana abange abakyala mummwe nga tonnasekera Wannamugongo obulira bw'abaana mubukozesa ki tolina obulira bw'abaana gye buli naye ng'obwongo buno bwakulaga omusawo muganda yagamba nti oba okyayagala okuzaala tosuula akalira k'omwana asooka obutufu n'obukendeevu bw'omusawo ono abange nga Allah tannakuwa mwana asooka yasooka kuwa kalira omusajja bwe yeekyanga bwati ng'okakoza mu binyeebwa bw'ogira bwoti ng'okanyimunguzamu amazzi ng'oliwa mu juyisi nga omusajja yajja kwagala nnyo abaana bo okwokuumidde obufumbo bwo k'okoledde hijja ramadaani bakulaba mu kikaaya olabikamu omukyalo musiraamu osaala essola ne Allah alaba Peter alabira ddala Susan akutamanga bwakkirira tewali enjawulo gy'omusingako nti ate gwe olinamu n'obunnanfuusi weekweka mu busiraamu olowooze nti olimu naye ng'oli mushiriku abaddu bafuuye emmindi amannyo gabawedde mu kamwa kukolola ebifube amawuggwe gonna mafu nitunuulira kyafuuwa tunuulya emmindi n'obunafu bwayo ye kennyini waba ayagala okulaba obunafu bwayo nteri mu migaso tega boodabooda oba emmotoka ng'ejja teekayo emmindi eyo ey'emitwe ena musawo gye yakuwa emmotoka yoba ejja agambe emmindi nti mmindi vaayo olubavu buli olujja vaayo fuso yiyo vaayo naawe Yesu tule yejjeyo nga bwe tulowooza ku butanga bwe tulina mu maduuka mbu obutangira ebizibu obuta abange ma qadarullah Allah tetumuwa kitiibwa mu bwennyini bwa kukimuwa yagamba nti abaddu temungeraageranya mu bwennyini bwa kungeraageranya avubuka bangi balina obutimu waleti naye bwaki bwe yagenda ew'omushiriku n'amugamba nti akati kano kenkwadde kasooka yisa oti ku mannyo tolina mukyala gw'ogenda kwogereza akugaane obutufu obufaanana bwe butyo lwaki mbuyita butufu Allah yagamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yatonda nga ajja muffe n'atondera abakyala n'aleeta akabonero akanene omuddu yenna ayagala okuwasa oba afunye obwagazi otegeere Allah abakyala bano yagamba nti litaskunu ilaiha naye aya gyeggwera yagamba nti wajaala bainakum mawadda wa rahma n'ateeka wakati wammwe omukwano n'okusaasirigana teriyo ddagala lya bwagazi longoosa nkolaganayo ne amna maama muwala awuliriza mwannyinaze ensonga eki gwe longoosa nkolaganayo ne Allah obufumbo agenda kubuteekamu baraka okulongoosaako obufumbo bwe kuliwa
ng'omusajja bukyanga yakujja ewaabwe tomanyi kusoma Qur'an nakati togimanyi akuzaddemu abaana 8 uli ayagala akongeremuko n'abalongaawo kadde nantuwayaawo abalongaawo niye saluno olaba misota nga toyinza kusoma epeegi ya Qur'an ekyo tekiriiko mukaseeka n'atali noonyayo mukoomu wali mugwogamba nti mukaseeka gwoba osomesa abakyala b'okukyalo Qur'an bakaba walimu nenaku mukyala wa seeka ngadduka emisinde kyekimuddusa omukyala avudde ku kyalo bamagamaga basajja tebayinza ku lwaki tumenyeka muyite mukayimaamu ajje yafuna safaari saawa eyo emergency omanyi kati baŋŋambye gundi eŋŋambye mu tawuni naye nga ekimuddusa emisinde tayinza kunaaza okulongoosa wakati waffe ne Allah kuliwa tawhidi gwe tugamba gwe tuyina aliwa nga baddu akyafuluma mu nju ye bw'ati ng'atambula n'asinkagana omukyala n'agamba teri baraka akoogera nno namunwalabu teri baraka n'addayo mu nju n'asinzira bw'alaba omusajja najja ne bayisinganye n'akakasa ngenda kuyoola njoole Allah n'amukola ekigenyi n'agenda mu kikubo amugjayo na 5 nga transport amuzzawe Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqbidu yagamba nti walillahi khaza'inu samawati wal ard yagamba nti nze nina amawanika g'eggulu n'ensi oyo yinza omuvaako noonoonya obugagga etali Allah noonoonya obugagga ewatali Allah abange abaddu musaasire nnyo abantu abagenzi namugongo obuwangazi bwe babwonoonye omulala omwe emmotoka yamukubira nansana ne mulaba n'omusaalaba gwe naye ng'agenze kusinkagana amna n'essaalaba naye ng'abadde azunga alaga obulumi Isa bannaye Isa bun Maryam agenda gamba Allah tabaraka wa taala wa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk Allah oba bookye biri muno mu Qur'an lwakuba twagaana okugisoma tuwulira ngero Isa agenda gamba Allah nti wa in tu'azzibuhum Allah oba bookye oba obabonereza baabo fa innahum ibaduk baddubo yewunyisa omuddu asinze ekitali Allah yagamba nti walaqad khalaqna al-insana min nutfa tunuli Allah gyakujja muzannyo gw'abantu abo kisaayi n'ofuuka ekinyamanyama ayina ensonga enkulu Allah gye yayogera ku mazzi gali ng'alina waagaterese yagamba nti faja'alnaha fi qarari makin tondo lyajjako ayina waaliteeka ng'omukyala ne bwakuba bakasama ne bwadduka ne tiyinza kuvaawo najja ng'alibumba fakasawna al-idama lahma Allah naddira amagumba gano n'agamba zejjama n'avaayo ng'akujja ebina amaaso 2 amatu 2 buli kiungo Allah akitadde we kirina okuba n'akwenkanyankanya omuddu n'awamattuka eyo n'amayinza ng'agamba nti Yesu Katonda Yesu mwana wa Katonda kisukka entegeera ye nalaba ng'alina okutambula mayiro nga 8 alaga obulumi bw'okwagala Yesu ate watugamba yabafiiririra omenyekera ki tolaba obutategeera agamba nti yabafiiririra naye agamba nina okwerumya olwa Yesu olwo nina okwerumya mukazi wattu n'omulaba ng'emyaka gigenze ekisinga okunnuma ku baddu abo bakulu omulaba ng'emyaka omutwe gwonna mweru atambula tayinza kwegolwa kumala dakiika 2 omugongo gumuluma atambula mayiro 8 agenda namugongo amilatu nasiba amenyekedde bwereere adda maaso ga Allah ng'alaaja n'ensonga ezi amugamba nti rabbana arina allazaina adallana min aljinni wal-ins Allah nkusaba tulage abaatubuza mu bantu ne mu majinni Allah tukusaba tulage kiyami olaba ogenda okufaanana ng'omuddu alaaja namugamba nti Allah kwasta mundage wallahi yambuza Allah nkusaba mundage amukozesa eki naj'alahuma tahta aqdamina tubateke wansi w'ebigere byaffe bagenda nti mujjana waliwo okulinnya ku munno bagenda balinyirako mu jahannama bonna bali mu muliro hal antum mughununa anna nasiba min al-'adab olwendiga zigenze wa pasita zibuuza nti wayi kakando olinayo kyompampo n'omuliro gwa Allah kiwewe simanya ali balaba ekkubo
simanya bikoze bitya simanya seeko omusomi w'edduwa owange olinayo ekyopa kyonna mpone omuliro gwa Allah agenda mugamba nti inna allaha kad hakama baina al-ibad Allah yaramudde dda wakati w'abaddu be sina kye ŋŋenda kukugasa wabula guma ffenna batwoke abaddu abo beetaaga okunakuwalirako ennyo n'omuddu alina tawhid weetaaga okusanyuka ennyo naddala ng'olina tawhid nga tolimba Allah essaba eriri ewammwe tojjukira nti gwe wasikira empewo z'ekika era ebimu ebikuweesa ekitiibwa mu kika kyammwe gwe olina empewo z'ewammwe togambwako oyo ajja kululuma taata ajja kudda ajja tukuba emiggo oyoyo naye ku nsibi za Ramadan bahaji bameka abakoze hijja naye ng'amasabo gali waabwe eno mu kibuga tebabamanyi balabya kusiibulula naye nga ssabo liri wammwe buli waddayo empijooti n'osuulamu emmwanyi n'osuulamu ensindi eŋŋanda n'osuulamu by'osuddemu n'ovuga Allah n'atakutta n'akuleka n'otambula n'ova e Masaka mpaka wakisekka nga takusse naye lwanakukwata inna bakusha rabbika la shadid olukwata lwa Allah lunene Firawuna yasiba ebbanga nga tategeera Allah yagamba nti ana rabbukum al-a'la Allah owudde ekigambo kye yagamba nti ana rabbukum al-a'la nze katonda wammwe alaysa li mulka misiri sinze kabaka w'e Misiri wa hadhihi al-anharu tajri min tahti n'emigga gino gikulukuta wulira omuddu afaanana bw'ati ne Allah bwe yali atuma Musa agende gy'ali nga naawe Allah baakutumidde ababaka ove ku bushiriku oyawule Allah yagamba nti fakulna lahu qawla layyina mumugambe ebigambo ebiwoweevu ebigambo ebiwoweevu ate wayogera ku Qur'ani yagamba qawlan thaqila ebigambo oba oli awo anaabitegeera اذهب إلى فرعون فإنه طغى أتصكمه جبريل عليه الصلاة والسلام بحديثهم يقامت لو رأيتني يرى قام بمبكى نم قالت محمد سنغا ولا بس بيدي جنة جيركو نغادا بفرعون ونا تنسو كوي يوغزا يقامت خفت نتدو بنتيا نغادا بفرعون ونا ينزو كو غريتي قامبو nga yanaalu biha ekigambo kineno ne kimusembeza ila rahmatillah ne kimusembeza eri okusaasira kwa Allah omusajja ono yetasaana kusaasirwa Allah ku bikoba byeyakola omusajja yajeemera Allah ne malayika ne zimunyiigira golooza Jibril akulaba ati bakulaba musola ku yawmul eid ozoonyigiriza abasaaze nenge ebbo byabalongo birika omukyalo oyina eddagala ly'obwagazi lyokakasa nti bwe ndi wati ata Sumayya fiiza akubisaamu 3 fiizi z'abaana olaba bwe namuliisa lino kati abaana bange basomera ku Sumayya mumuddaawo mulowooze mu ddiini lubaala embeera Sumayya nga nembiro kwotadde si webagamba entegeera ennaffe efaanana bwetyo entegeera enkomeke efaanana bwetyo ne Jibril agamba nti omusajja oyo ghadabtuhu namunyiigira olunaku lwe namulya ng'ayogera ekigambo nti ana rabbukum al-a'la omubaagagwa Jibril gwe yalina eri Firawuna yagamba nti olunaku lwe namulya ng'ayogera ekigambo ekyo ne munyiigira yagamba nti yadusu okutuusa we yamusanga nga atandise okweyogezayogeza ebigambo ebyo nenkwata ettaka nendimukuba mu kamwa tayogera la ilaha illa Allah asenga mukaafu asisinkagane Allah amwokye fetugenda kufiira kuki omwana wo laddu bwevuga gw'omugamba agamba ki nabbi yagamba nti omuddu alina tawhid laddu bwevuga ogamba nti yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi aya eri mu Qur'an bw'oba tumanyi kusoma yasaruna aya eyo ngenda giraba ddi tunatera okugamba mpandiikira akawo n'emyaka 4 tuli mu busiraamu tumanyi abeefudisi bajeno secretary simanyi ani asaana okufuga Uganda ani abula mu ttiimu ya maniyu wallahi ne baleeta oyo tuba tumaze akazannyo kano naye kati leero ekirondoozi alabika yamukyayi omanyi kawedde tebannaba kugira bulungi obuzannyo bwonna bukuli mu mitwe naye toyinza kusoma alifatiha nga ntulu tusubira tya okusinkagana Allah hatta fi hadhihi shahr nemwezi guno alladhi unzila fihi alquran Quran terimu omwezi ogwasibwa Quran nga muggwe Quran tekulimu
bameka mu abazadde akubira muwala we essimu ng'ekikkubi essimu muwala we gye yafumbirwa omugamba ensonga eki muwala wange wayongerako ku ssuula z'oyina bukyanga bbawo akujja wano netunula obusimusimu bw'abanyazaala bwe bakuba oba yansobedde mutabani tazimu tanayogera ku byakuzimba mutabani simutegeera yogera naye mugire muzimbe bannaye si birungi omuzigo ogwo si mulungi jahannamu si mulungi muwala wo nga tamanyi kusoma Qur'an jahannama si mulungi tunayawula tutya Allah nga Qur'an tuganye okugisoma nga yonna ejjudde tawhid ezimu ne ssuura ffennyini zetusoma kul huwa Allahu ahad nga tomanyi makulu gaakyo kitegeeza ki naye omanyi amannya goyita taata w'abaana n'asanyuka Hassan sweetheart alhamdu n'olya n'anyenya omutwa alinga asomye aya Qur'an amannya agatebenkeza obufumbo tugamanyi naye omutubuuza gwe kennyini weebuuze nti essuula ey'omunaana mu Qur'ani bagiyitaani ey'omunaana ajja kuzza eri wansi ku ajje ng'abala okuva ku nnaasi adde ku falak agende ku ikhilaas adde eno ku tabbati yada addaawo anaagenda okugattagatta ng'agamba nti suratul kafirun ngitegedde kafirun Qur'ani etandikireyo abange tufaanana tutya Allah tunaamawula nga Qur'an tuganye okugisoma abange abakkiriza tunyweze kye bayita obukkiriza Allah inawe yayitira abaddu abakkiriza naga nti ya ayuha alladhina amanu aminu kyali kibamalira wali we yakoma mu aya endala ezimu ezinneewunyisa mu Qur'an suratul Baqara yegamba nti ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi ssilimi kaffa abange abakkiriza abeeyita nti mukkiriza Allah muyingire mu busiraamu buno mu buggweremu abasiraamu leero baagala kgenda namugongo nabo bayinayo omugabo naffe tuyinayo omugabo man tashabba biqawmi fahuwa minhu nabbi yagamba nti omuntu yenna yeeferanyiriza akabinja aba wa mukko ddala okakasa tulina tawhid Allah twamwawula bw'olwala bwoti kikyosooka okulowoozaako olowooza ku nnemba gwe wayombye naye nka mukyalo oyo namulaba ate okuba nayomba naye omutwe gunnuma bwe nayomba naye kati owuli olubuto bwe nayomba naye kikye bayita okugezesa kwa Allah yagamba nti ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun n'osattira abaddu tutuuse ku levo nga tukyasekerera abennamugongo naye ng'okakasa akaanako namusuna singa akaluma otambula n'ebbaawo ne mukatwala ne katuula ku malaalo ga jjajja waako omanyi jjajjawe teyamulera mutwali mukyala atuleko ku malaalo ga jjajjaawe nalaba omuddu omu yasomera Sharija mukyala wa Seeka Sharija Rasul Khayma ng'ofulumye mu Dubai waliwo jami'a nnene kyalo kiramba omanyi jami'a naye ng'eri ku miles jami'a naye nga yamala emyaka ebbanga agamba asoma tawhid naye omwana we yalwala bulwazi measles mukyala we namugamba nti Seeka anti munnaye abaana abo jjajjaawe teyabalera omukyalo n'akola ku Seeka da'wa Seeka namugamba wamma kirabika tugende ddi ne batula mu Ipsam ne bavuga mpaka Masaka abaana bo ne batuuzaako ku malaalo ga jjajjaawe yafa ali ku miggo yafa tategeera amma kwotuuza abaana Allah yagamba nabbi nti innaka lan tasmaa man fi lqubur toyinza kuwuliza wadde okuwulira abali mu ntaana tosobola gwewonga olwokulaga nti emikisa buli wegikubula ebizinesi ezitambula tugende tulime ku kitaata alabika taata munyiivu wallahi alabika sebo n'alayira wallahi taata alabika munyiivu tugende tulime ku taata oba oliawo tunaafuna emirembe gwe wajeebuza al-ayatu fiha dalil obujulizi Allah yagamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yenna anaasenka Qur'ani aneesamba Qur'ani gwe wangala mu bufumbo bwonga tomanyi kusoma Qur'ani omusajja gwe kanya kuwasa mukazi asooka wakubiri wakusatu wakuna abakyala bana bonna nga tamanyi kusoma Qur'ani n'ofuna amaanyi agawasa owokubiri nga yasalula yamulema asooka abakyala bano olowooza ogenda kwemyenda mu maaso ga Allah nga n'omukyala bw'ojja mu bwongo bw'entegeera egamba nti kitange teyasomesa ddiini
yakulagirira bwe banyiga ng'oteekako TV oba yakulagirira remote gy'okozeseewo kitaawo wassaayo obwongo n'ogiyiga ssaayo obwongo ku yasaruna. Allah yagamba nti omuddu yenna anaasenka Qur'ani yagivuddeko tamanyi kugisoma. Endagaano ziri 2 mu aya 2. Eri yagamba nti waman ya'shu an dhikri rrahman nuqayyidu lahu shaitan fahuwa lahu karin. Omuddu yenna ava ku Qur'ani eyo ekisookera ddala Allah akuteera shaitaani nga ye mukwano gwo. Qur'an. Endagaano eno eri mu surati Taha. Allah wona agamba nti omuddu yenna anaava ku Qur'ani eyo abavvunuzi bataganjula ebigambo bingi abali mbajjagaziya. Yagamba nti omuddu avudde ku Qur'ani agyesambye tagikolerako tagisomesa tamanyi teyina kyamanya alaba obulabi bwati. Abaddu tutuuse ne mu Ramadan ne bakozesa hadisi gyesimanyi kuyinza okubanga okumanya kwange kwe kutono mbu bw'otunula bwoti mu Qur'ani n'obikkula ne bw'otunula bwoti bakuwa empeera bobikulamu era abaddu obulaba akeera mu masjid naye ng'agenze kubala mpapula ziri mu Qur'ani n'agenda ng'abikkula. Awo nawo Allah akuwa empeera. Bw'abanga Allah agenda kwokya hamilan Qur'an omuddu yakwata Qur'an naye nga tagikolerako olwo gwatunulamu agenda kukola ki? Allah agenda kwokya hafizu naye ng'akwata Qur'ani naye ng'ayenda. Yakwata Qur'ani naye ng'abba. Yakwata Qur'ani naye ng'akola ebiri contrary ku Qur'an. Bamaaba bangi mummwe amannya gammwe gaakyuka mutabani we yakwata Qur'ani bakuyita maamafizu taata hafizu. Omanyi kye kiyita okubeera hafiz? Omanyi kye kiyita okubeera hamilan Qur'an? Mutabani we omanyi obuzito bwe ne byeyeetisse mu maaso ga Allah? Omanyi obuzito bwe mu maaso ga Allah? Omanyi bwafaanana? Kati Allah aleeta abaddu ku qiyama obanga bw'atugambye nti ekisookera ddala omuddu yenna ne waanaabeera amanyi okusoma Qur'an naye nga tagikolerako Allah kyagenda omukola fa inna lahu ma'ishatan dhanka agenda mukalubiriza obulamu. Ekyokubiri n'agamba nti wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma agenda kuzuukiza ku qiyama mukyala gwe nga toyina maaso. Haji mama abano bagenda kufaanana atya ku qiyama? Abaana maama awuliriza muwala wo gw'otenda obulungi ku duniya kuno agenda kufaanana atya yawma alqiyama? Ayina diguli 3 mutabani we oyagala ddeyo ku PhD naye nga tamanyi kusoma ya saruna tamanyi kusoma ya ddaali fatiha gwe kennyini owulira nga tasobola kukusaaza kuba byasoma tobiwulire Hasani osoma biki kyokka n'omayinza nga omukubiriza ddeyo asome PhD. Ddeyo tuluyo okufunguira ku bafumbuwidde abaddu ng'alaba mukendeevu okuba nti yatuula P7 ne baddayo ku adult education ne batuula P7 naye ng'emyaka ali mu 6 5 4 bamuwetu certificate twa P7 naye awulire nti era nange nina munanyooma kati nze kuya abakyala eruweero nina certificate ya P7 ewa Allah oyinayo ki? Abange tulongoose obukkiriza bwaffe tulongoose kye bayita obukkiriza. Omuddu okutereeza tawhid ajjudde mu Qur'ani omwo. Allah yogera ku Ibrahim mu Qur'ani hanifa yayawula Allah yamutukuza wama kana min almushrikin tabeeranga kumbaddu abagatta ku Allah. Wasayna Luqman libnihi ya bunayya la tushriku billah owange mutabani togattanga ku Allah. Noonyayo omuzadde alina wasuuya eyo eri abaana be ng'abakubira essimu abange abaana bange abali e Masaka abali e Jjinja abange mbaagala mukko mwenna mujje mukuŋŋaana olw'omukaaga am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut. Allah aleeta nabbi bwe yali ali ku njegoyego z'okufa yakowoola abaana be n'abagamba nti abaana bange kiki mugenda okusinza oluvannyuma lwange? Noonyayo taata afaanana bw'ati ng'ekimuyisizza abaana be. Maama ekikuyisa bawalabo bonna gye baafumbirwa niwagamba nti abaana bange ekibampisizza olw'omukaaga luno oba Sande abange muki Allah abange mwawule Allah. Noonyayo omuzadde afaanana bw'ati wabula buli kasimu ke bawulira okuva mu kyalo mwana wange sukaali yampeddeku omunnyo gwampeddeko engatto zaakutuse kati ndi mulwadde wano wannuma. Kituufu omwana wo yalina obbikolera naye omubumbye ku bubumbwa ki bwagenda okusinkaganirako Allah?
ng'akola obushiriku gwe kennyini obumanyi bwali ku mbaga ye. Tojjukira nga bafulumya muwalawo ku kaasuze katya. Era abasiraamu sebo tulina kaasuze katya ku mbaga. Kaasuze katya. Naye nga muwalawo omanyi kye yasuzeeko, gwe kennyini okakasa yasuze ku lubabu, ekyalo kyonna kimusiibula. Yasuze azina mu kidaalo ono bw'amuwummuza n'amuwaamu ono. Aba yaakamuwa n'amuwaamu mayiko. Omanyi munnaye Hajara bamutwala nawe kwatamu n'amuwaamu. Bw'ogira wazi n'amuwaamu kasekende kwata nawe munnanga anti munnaye bamutwala mukazi waffe. Kibi nnyo kwata. Mwana waali awo alinganga omulenzi najja nga agujjubana ne butu gabeera mafuta mu kidomola, n'aleeta akawujjo, n'aleeta n'ebiralo buzindaalo. Ne balwanirawo ku mulyango, balina omujjayo, balina Katemba afaanana bw'atyo. Abaddu balina entegeerawo ku kaasuze katya ku makya babeera bafulumya omuwala nti jjajja we yalina mumuweeka awo wonna waliwo emikisaawo. Awo waliwo emikisaawo. Bano abazze ku kaasuze katya batuukira mu kibbo kya mmwanyi ne balyanga bwe balaamiriza batuukirize obulombolombo bw'Obuganda. Omuwala bw'atuuka yafunda emyezi 3 omusajja n'agoba Allah ng'aggyeemu baraka. Abange byonna baraka wa Allah. Tugenda zifuna ddi nga tulongoosezza enkolagana yaffe ne Allah. Bwe tunaamwawula mu bwennyini bw'okumwawula tugenda kulaba ku bibala bali abaasooka abaayawula Allah bye baalaba. Leero Allah subhanahu wa ta'ala twewuunyisa obulamu bwaffe bwe tuwangaala. Leero abaddu omusiraamu akaaba sukaali n'atali musiraamu n'akaaba sukaali. Omusiraamu akaaba enjala n'atali musiraamu n'akaaba enjala. Ma farqa bainana, wakati waffe enjawulo ki? Ffenna twayanona enkolagana yaffe ne Allah. Ebizibu byaffe tubikwasiza bitonde. Omwana wo bw'alwala obwongo kitonde. Ebizibu byolina mu bufumbo naye baabimanyi naye Allah tobimugambangako. Hal indaka saa min al-layl, hal indaki mukyala gwe olinayo akadde konna kozukkako ekiro n'omugamba Allah obufumbo bugaanye nteera mu baraka. Naye neyiba amanyi ebizibu byo naye kennyini obwe bwagaana ali ku bubwo bw'anaalongoosa. Nabbi yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yanzil ila samaa'i dunya. Allah kakuggulu eryo lisooka akulaga enkizo y'akaseera ako. Muna tawhid abange batuwahidun abayawula Allah yawudde Allah. Nabbi yagamba nti Allah omugagga akakuggulu eryo lisooka n'abuuza nti ani ansaba omuwa mmuwe. Noonyayo omugagga afaanana bw'ati. Mugagga wa muziki ng'akoola awo ku mulyango ndaga nti abanga abasaze ani alina ebizibu jangu aliwa ng'aliisa endiisa 2 mu Ramaddaani n'akoowa ya ayuha nnas antum alfuqaraau ila Allah. Yagamba nti huwa alghaniyu alhamid. Allah ye mugagga yatenderezebwa. Akowoola ekiro aga nti mukyala gwe baana ki b'owulira bw'oyagala nsaba. Ffenna nga tufuluuta naye haji oba mugambo oba hajati nti emaali ayagala okusubula amatooke ng'obudde bukyali. Emmotoka z'amatooke eruweero mu tawuni zituuka ssaawa 9. Hajati teyeebaka. Abooluganda bakkiriza tulongoose obukkiriza bwaffe tumwawule Allah mu bwennyini bw'omwawula. Bwe tugenda okulaba ku bibala by'okwawula Allah bwe baalongoosa enkolagana yaabwe ne Allah basahaba Allah yabakolera ebinene. Va ku mulembe guno sense tukoddeeko ku mirembe giri egyasooka. Allah yayogera ku Musa badduka ekibabulya kya Firawuna bwe baatuuka ku mazzi. Musa basahaba be bamugamba nti inna lamudrakuuna. Musa tuzikiridde. Bagenda tuna mu maaso nga tebalina kye balabayo nyanja. Bagenda tunula emabega nga Firawuna ajja n'eggye lye n'obujega bwe. Bani Israeli bagamba Musa nti inna Musa tuwedde. Musa azze entegeera yaabwe ku tawhid n'abagamba nti inna ma'iya rabbi sayahdi. Wano Allah ndi naye agenda tukulya ekyokukola. Wano Allah ndi naye bo bakakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Ku buli nsonga yonna Allah musobozi awo asobola okukolawo ekkubo. Dira ebadde ummeeno nga tufaanana abenna mugongo ng'omuddu alina ebizibu byatunaga naye nkyo Allah akisobola. N'ekyo Allah akisobola ekyo. Alaba
ma qadarullah omuntu atuna batinaga n'ekyo wammaseko ekyo Allah kisobola ekyo Allah asobola okuleka mukama wange n'atangoba ku mulimu nga nina ekirevu abaddu bangi tutazeeko ebirevu bakama baffe wali omusajja oyo muzibu akugoberawo ku mulimu oba wakakisalako bwoti kyonna wansi baganda baffe abali Juba bali Japan bali China bali simanya wabakuba byeyo naye zimu ku conditions ze bakoleramu Bahrain tetwagala wano mulevu ogwo gugjeeko n'empale zisse omuddu n'abeera mutuyo mugonvu nnyo eri ekitonde aba yakazisitaati n'ekirevu akijjeeko kyonna wiikisi bbiri mukama we n'amugoba n'anoonya gyakijjo kikuŋŋaanyo kizza ku ttama nga talabawo Musa babani Isiraayiri bano abazza ku ntegeera entuufu ku kaseera k'ebizibu Allah yagamba nti wa awhayna ila Musa an idrib bi aswaka al-bahr yamugamba nti Musa koona omuggo koona ng'omuggo gwamugamba yamubuuza mu sooti Taha ti wama tilka biyaminika ya Musa kikyokutte mu mukono gwo yagamba nti ya asaya guno muggo Allah gwenkutte ekyamaanyi ngukozesa mu kulundaawo mu koonakoona ebikoola endiga zange eggana ne lirya waliya fiihi ma'aribun ukhra kati Allah n'amulaga ebinene ebiri mu muggo ogwo ma'aribun ukhra gwe nnyini gwamugamba eno mukasasa nti kwata omuggo guno gukoone ku mazzi Musa ayina tawhidi ow'enkomeredde amugamba nti kwata koona ku mazzi bwe yakwata n'akoonako bw'ati bisimillah Allah n'ateekamu amakubo 11 ebika bani Isiraayiri nga byali byenkana abaddu ne bavuga ne basomoka abakoledde ekinene ensonga eki kulongoosa nkolagana yaabwe ne Allah abaffe leero ffe tufaanana tya tulongoose obukkiriza bwaffe abange twawukanire ddala ku mbeera z'abashiriku omuddu bw'ona alongoosa enkolagana yo ni yaqiini yo mu Allah okubukkiriza bwe mu Allah agenda kukolera ebinene ekyalo kyonna nga kikaaba sukaali nga gw'olina kasawo ene mukyalo oyo bamulogoba yalongoosa nkolagana ye ne Allah ng'abaana bo be bafumbiza ogenda okujja bamututte Sumayya bamututte Khadija bamututte Nasiba bamututte ogenda okujja Janati bamututte Zulaykha bamututte naye ng'ekyalo kitunula yali n'ababa atalamaggaati babendako na kuzaalira waka kubendako kuzaalira waka tategeera Allah n'amuwa obulamu obufaanana bwe buti abange tubeera enjawulo wakati waffe n'abantu abatali basiraamu tulongoose enkolagana yaffe ne Allah yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw omuntu ayagala okubeera mu himaaya agala okubeera mu bukuumi bwa Allah agala okubeera okumpi ne Allah ng'akwanguyira okutaasa mu bizibu byo yawula Allah yayanguwa okutaasa Ibrahim alayhi salatu wassalaamu nga mmaliriza kassa Ibrahim yayawula Allah fa araadu bihi kaida baasala olukwe bamusuule mu muliro yagamba nti hasbiya Allahu wa ni'mal wakiil olabye ensonga ze gyazizizza ensonga nderongadde tinambala akugamba nti seeko obadde wakavaawo wano ne wajja abasajja babiri nga bakutte emmundu naye simanyi kyekibadde baagala bakubuuzizzaako awo obwongo buddukira ku kirevu oba nkijjeko baleka tebanoonya babirevu ng'okijjako kyonna ekyo empale oyambalanga ogizungula emirundi nga 8 mpaka eri ku mulyango Ibrahimu anywera akakasa nti bano abaagala okuwukosa obuwompo bwabwe buli mu mukono gwa Allah nze ensonga zange gyenziziza Allah bammalire yana kuni bardan wa salaman ala Ibrahim maliriza n'ebitendo bisatu yeewunyisa Allah tabaraka wa taala ebitendo byawo omuliro yagamba nti yana owange muliro gwe bardan beera munnyogovu ekyo ekitendo kimu n'agwongera ekitendo ekyokubiri abavunuzi gye baleeta nagamba nti wasalaman ate obunnyogovu obw'emirembe omwana nga omusibidde mu firiiji ojjamu mayisi Allah agwongera nti kati ate beera obunnyogovu tokosa omuddu wange beera obunnyogovu obw'emirembe Allah n'aguwa ekitendo ekirala ekyokusatu wasalaman ala Ibrahim eri Ibrahimu yekka abasajja baakuma omuliro nkakasa nti Ibrahimu akaseera ke yalimu
kanene nnyo okusinga ebizibu byo by'olina by'otutte eri baseeka abasomi b'edduwa by'otutte baseeka gy'onoonyeza oluzaalo byemututte mu ndagu byemututte ku bijja byewammwe. Ibulayimu yali kaseera kazibu nga kakumwokya. Omusajja omu abawandiisi bakisasi mu Qur'an yagamba nti baakola omutego nga Ibulayimu ono yeetaaga munasula bunasuzi omuli okwokya kw'omuliro nga tebayinza mutwala muteekamu ne bamunasula n'agwa eri wakatikati naye ng'omuliro gwawulidde dda Allah kyagugambye. Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi w'omuliro gumuwulira naye agutegekedde nze naawe bw'anaagugamba nti yo kyoyo guyinza okugamba. Allah yagamba nti abaddu bagenda kubeera mu jahannamu ng'ensusu zino bwe ziggwako baddalnaaha babambaza ensusu endala liyaduuka al-adhaabu bakome ku bibonerezo by'okujooga Allah nga bwe baasanyukanga nga bamujooga mu dduniya muno. Ibulayimu abeera mu muliro ebbanga lyamalamu riwaaya ezimu zigamba myezi 4 nnaku 40 naye ali muhimu mu muliro naye bagamba olunaku olwo abasajja bagenda okuzikiza omuliro guno. Ibulayimu alayhi salatu wassalaamu bamusanga ali ku kiti ky'omuliro ku kisiki ng'asazeeko ali ku ddikiri ajjukira Allah. Ibulayimu yagamba nti teriyo nnaku zaasinga munyumira ng'ennaku ze yamala mu muliro nga Allah amugabirira amuliisa amunywesa ali mu mirembe taleebuukana n'abantu mu ddaawa talina stress yonna ali awo asinza Allah we. Eyakolera Ibulayimu ebyo nkakasa akyaliwo ate tagenda kuvaawo. Bwe tunalongoosa enkolagana yaffe naye agenda tukola ebigenda okwewunyisa abatwetoolodde abatalongoosezza nkolagana yaabwe ne Allah. Abange tumwawule Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tujja kutandikiraawo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.